Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni chairman wa UPDF omuduumuzi w'eggye lya UPDF nkugambye nti asula ku tebuukye era ssaawa yonna abantu abo bakola nabo ayagala okubakwata abeeko ebyenjawulo byabakozesa era ng'oli wa UPDF nga Museveni takwesiga ssaawa yonna ogenda kuba otemulwa kubanga Museveni agamba aba UPDF bonna abatamwesiga oba bonna abalimu embeera emu oba endala bonna balina okuba nga bavaayo. Bigambo bya mwami Tebuhabulwa baganda bange era abaganda baffe abali mu SFC abali mu UPDF nga mulowooza nti nno ebyammwe birungi twongera obajjukiza nti omukulu ayagala kubajjawo. So mubeere beegendereza mubeere nga mukimanyi kibabeereko mukirowoozeeko mutunulire entambula zammwe okulaba nga mukola kimu nga bwe kirina okukolebwa. So baganda bange nyongera obbategeeza nti embeera yo bwekyo bweri. Omukulu agambye alina okudondamu aba UPDF naddala abo abatamuwulira naddala abo abatandise okukola ebyabwe naddala abo abakuumi abatawulira bakama baabwe mwenna mugenda kuba musaanyizibwawo nga kitwala bye ekigenda ku bujingo. Omukulu ono yeeraliikiridde ki abakuumi abamu tebafuna ssente zaabwe nga bwe balina kuzifuna ate nga bagenda magye baba distributing ne babawa abantu ab'enjawulo okuli ba Frank Gashumba okuli bano ba bujingo kyova olaba omukulu Yoweri Tebuhabulwa agambye alina eliminatinga. So kuno kubaka bulabula era baganda baffe abali mu UPDF tubategeeza nti we mutayimukiremu ne mugatta eddoboozi yammwe ne mulwana ne bannayuganda omusajja ajja bajjawo. Ndowooza mumanyi bulungi oyo tasaaga. Okutta si kive gyali bintu bye bya bulijjo. So baganda baffe twongera obbasabira ne twongera obbategeeza nti ye omussi alirwedde nnyo okuggyawo buli kimu kyawulira nti ayagala. Ate tubasabira nti mwegendereze ate nga we mwekuuma. Bannange obulamu kye kisinga obukulu. Omutemu bw'aba nga ali around you oyina okubeera omwegendereza ate olina okuba ng'osigadde nga weekuuma. Mwe protecting eri bakama bamwe mulabe engeri gye babayisaamu kubanga essaawa zonna babalukidde olukwe olubajjawo. Ebyo bye bya Museveni. Museveni ekintu abeera ng'asaaga naye ng'ate ekintu ali eri mu kikola nga kupangira akuggyewo atya akusaanyizaawo atya. Ate nga bannange ye okutta ffenna bannayuganda tukimanyi bulungi nti Museveni okutta si kive gyali kubanga bino byakuliddemu byakola ebbanga lyonna abadde agenda maaso n'okubikola. So baganda baffe mikwano gyaffe tubategeeza nti omumpembe Tebuhabulwa byo bino agenda mu maaso n'obikola era nga tubasuubiza nti mubeere bagumu nga mukimanyi bulungi nti omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ayinza okubajjawo essaawa yonna. Era nze ntwala okulabula kwange n'okusaasira abamu ku bakwano baffe naddala abakolera abasajja bano nga balowooza nti babaagala abakolera abasajja bano nga balowooza nti bali nabo kumbe bo bali mu missoni yakwenoonyeza byabwe. Museveni oda gye yayisizza yakutta kiramu nakifu. So twongera obbakubiriza n'obbasaasira n'okubategeeza nti mubeere beegendereza akasajja akatemu ssaawa yonna kayinza okubatemula. Anti katidde aba UPDF bayinza okwegatta ne bakawamba ne katatuuka 226 kyova olaba kali mu kutya katandise okuggyawo abaana b'abandi. Kyokka omutemu Museveni kyova olaba nga bano abantu bagenda mu maaso n'okutta abantu zonna mu mupango bali ku mupango bali ku missoni yakuggyawo. Bayinza obutakuggyawo nasasi ne bakuggyawo n'obutwa oba ne bakutugumbula nga kye bakoze Richard Muhoozi yabadde driver. Tulitalaati ze zibakutte nti tubalabula omulabe waabwe n'alinnya ku kyawakati. Ebbanga lyendabulidde bujingo omuntu abadde ayinza okulowooza nti nno byakusaaga. Museveni yeesanze mu kifo yeesanze mu katto ng'ateekwa okuggyawo abantu bonna bakoze nabo. Olwaliro owuliriza nnyo ebintu byenjogera ogenda bitegeera.
kati waliwo abantu nga bw'otogwa mu mikono gya Museveni ojja kugwa mu mikono gya Uganda kubanga kyovula banga Uganda esanyuse eseka bw'otogwa mu mikono gya Museveni ng'ojja kugwa mu mikono gya Uganda. Waliwo olunaku lwe nasoma fayiro zaali mmeka ne mbagamba waliwo abantu abali mu fayiro eno n'eno bali ne mu fayiro eno n'eno ne mbagamba mujjukira kye twayita set baziyita nga union set mujjukira nga mbasomesa mathematics kwolwo mujjukira abantu bennayogera abali mu seti E ne mu seti B ne mu seti C naye nga bonna we bali awo ne bakola union seti. Kakati nno owulira waliwo abantu abali e Uganda nga security alert ezibakutte mulimu Kiggundu Hamu mulimu Balamu mulimu Bujingo mulimu Gashumba bw'oba manyi nti olina ebintu by'obadde okukuta ne Museveni bw'otagwa mu mikono gye ogwa mu mikono gya Uganda kuba ne Uganda nyiivu. Genda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 19 ogw'omunaana 2022 ogende mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'e11 2023 ogende mu video gye nakola nga 7 ogw'okutaano 2023 bw'otasangamu Bujingo nve ku internet. Waliwo abantu abali awo nga security alert ezibakutte okubanga mukyali balamu. Mu State House waliyo olutalo lw'okulwanira obuyinza. Mu State House waliyo olutalo lw'okulwanira obuyinza nga akabondo kano kagenda kutta akabondo kali n'akabondo kali kagenda kutta akabondo kano. Muwulirize nnyo video y'olwaleero. Mujjukira emirundi gye mbadde nzija ne njogera ku muvubuka oyo gwe bayita Richard. Okimanyi omuvubuka oyo Richard nakamwogerako emirundi giweze. Mujjukira olunaku lwe nababuulira enfa y'omusajja pulezidenti wa Burundi gwe bayita Nkurunziza. Ne mbagamba oyo omusajja ye yali akuuma Nkurunziza. Ne mbagamba Bujingo n'oyo omusajja be batta Nkurunziza. Mujjukira ebigambo bye njogera senga mubadde mumanyi. Mwandiwulidde nnyo ebigambo bye njogera. Mwandiwulidde nnyo abantu be bayita balumbuye ebigambo bye boogera. Waliwo abantu babayita balumbuye bazaalibwa Uganda naye nga be balumbuye. Abawala babayita balumbuye n'abasajja babayita balumbuye. Kati bw'otulabanga balumbuye tuwa amatu otuwulirize bulungi. Tetuli balalu. Tetuli baki. Ulira. Nabagamba Bujingo wa ADF. Ne mbagamba Bujingo alina muganda we omu ku bakulembeze abali ku top cream oba ku leadership ya ADF ne M23 mu ggwanga lya Congo. Waliwo hoteli era gye nerabidde erinnya ne kwolwo lwe nagyogera era nali njerabidde erinnya. Bw'otuuka e Kabuusu ku roundabout tuyitawo ng'ogenda ku kati tuka ku mpuuta waliwo akakuba kakapya nze nakaleka kakyali kapya nga bamaze okukayiwa Maramu. Weta akakuba ako akayitira ddala awo ku mpuuta okakwate bwoti okkirire kati togwa mu kkubo lya Road Mayor. Waliwo hoteli eyo eri awo bagiyita batya. Muganda wa Bujingo wa M23 bw'ajja Uganda asula ku hoteli eyo eye Kabuusu. Naano n'obuyambi bwa M23 Sojovalo si Sojovalo. Atani ampita. Yes please. Yes please. You'll come back please later. Where? Go back. I'm live.
Now, I'm on live right now, so please go back to Njegeza Luzungu. Now, wama ulira. Wacha wewe. Verona. Olabika wama gwe mutuufu wa Verona. Verona Hotel, very good. Eyo. Excuse me. Thank you so much. Wamaba mikwano mu nsonyiweko. Muganda wa Bujingo bwajja asulawo ku Verona Hotel awo. Bwasula. Nano na sente za M23. Bujingo oyo omusajja yafudde yali akuuma ye yali bodyguard wa Nkurunziza ne bata Nkurunziza. Waliwo amawanga asatu agali mu East Africa ng'Abanyarwanda abatuusi babatidde ba president. Bata president wa Rwanda Habyarimana, bakata ba president b'e Burundi nga baabo si babiri. Ndadaye ne Nkurunziza. Bata Kabila senior. Naye mwe mulowooza ebikolobero bye mukoze bannammwe munaagenda nabyo. Nkurunziza Nabagamba yali mukwano gwa Bujingo ng'alinnya n'ennyonyi. Najja n'asabira ku Kananirandi. Kuvanga bakyali ku Bati Valley nga Nkurunziza ajja n'asabira awo. Ku Bati Valley. Ne bagenda ku Kanani nadda ku Kanani. Museveni ne bakozesa Bujingo n'oyo omusajja okutta Nkurunziza ne bamuwa komando oyo akuume Bujingo. Sabagamba ebintu ebyo. Mulowooza bannammwe bo be mukoze ebikolobero. Kaakati nno owulira awo omuntu ng'omanyi okoze ebikolobero ne Museveni bagenda kukola ebintu obulweko n'ani akikukoze. Museveni ali mu katu. Waliwo ekintu ekiri munda weewaabwe ng'ennaku z'omwezi 31 Museveni alina ekintu kye yasimattuka. Njagala Museveni aveeyo mu kamera abalaga omukono. End of ku Monday. Museveni alina ekintu kye yasimattuka ku Sunday ekiro. Njagala aveeyo abalaga omukono gwe. Yali anoonya kati naye bamunoonya. Ne yabadde anoonya naye bamunoonya. Naye ne gwabadde naye era bamunoonya. Museveni bw'atabatta waliwo force endala. Wulira. Waliwo olutalo lw'okubuleekinga okukutula Tutsi dynasty mu East Africa. Kubanga buli nsi yonna ya East Africa ekaaba. Museveni ensi zonna zimutegedde, ensi yonna emutegedde. Naye ayagala ajjawo obujulizi, naye ate waliwo n'abaagala okulivenjinga kati mugenda kulaba akatogo akali awo. Banne njagala Museveni aveeyo abalage omanyi obunkenke obulyo beekwese. Kati ne Museveni olw'okuba ekintu ekyo nga kiri kityo ayanguwa okujjawo banne. Museveni agenda obbajjawo. Ate senga mu ebintu bye twogera kaye Wisdom senga abadde Uganda senga mufuwe waawo. Genda obuze Wisdom kaye. Ye bwe yawulira eddoboozi lya Gabudyeri ye n'adduka. Nagamba Bujingo dduka n'ogaana. Nze mbalumirirwa. Abamu njagala mufe. Naye ate nnina ekyambalo ekirala kye mba nnyambadde. Nga Bayibuli ngamba bw'obalabula era wano buli lw'omukuba essimu. Naye pasa naawe okujjako okusinika obusinisa ebinnyo. Lwaki ate oba obalabula? Nze nnyina ebyambalo bingi. Bwe mba ndi mu kyambalo kiri mbalabula. Mwene bwe munanvuma. Kati kaye waali mulamu. Tutsi dynasty tegenda kusimba mu East Africa. Weewaawo. Mbabuulidde. Ekisooka Museveni abadde gundi waayo bamuguddemu ayagala kweliminatinga kujjawo obujulizi naye ate waliwo abamaze nabo okwimajinga okugira nabo bagamba tekijja kusoboka ne Museveni tayagala kuleka bujulizi. Uganda erimu emirembe.
eyo Uganda mugenda ogifundamu Uganda tugenda gifundamu wulira Museveni ayagala okuzibikira ekintu kya Agowa babagobye mu Agowa nabagamba Museveni yategeka yawa amapeesa ge buli lw'obwajjawo ekintu anyigayo aliteyo diversion nkugambye Kenzo y'omu ku mapeesa agali awo ge bayitayitako balikwata nako bwe bati bagamba naye oyo Kenzo ayimiridde ku security alert teba kulimba ekirala kyonna Katonda ne security alert byebiyambye Kenzo buli using okutta sobi babadde bagala kuttani najja ne mbagamba nti Kenzo emikisa emingi giri ku Kenzo ne Bebekulu nga Museveni yagala kuba internet then n'okusanyusa abo abawulira nga banyigirizibwa bwe yagenda n'agenda agukira ku sobi Sabagamba kati Bujingo yabadde aluguddemu Bujingo jakakasa Bujingo yabadde Mulago ng'alaja na Teddy mundeetere Teddy Bujingo yalajanye Teddy mundeetere Teddy oddangamu yakati wamawulira nkozeseza eddakiika ezo 23 mbawaddeyo eddakiika 3 mukube essimu mukuba amasimu tugende mu kigambo kya eseyo kasazola 12 zennyini sigenda kwatibwa kisa kuba nyina byenjagala okuyogera mu kigambo kya Katonda tunne byawandiikibwa 2 njagala okuba essimu nkukwate oyogere ebigambo 2-3 ezinnaku zino nga ndi bize tugenda kukola programu 2 nze naawe ebigambo bitono 2-3 n'omulala akuba Archbishop webalikuweereza taata. Amina sebo. Njagala kutegeera ye yabadde stand oba si eyo kubanga tulina information nyingi egenda ku online ojja tutangazaamu kaawo kambeere speed. Ekirala nsuubira yesebo. Sitanti tesobola suula mulambo sebo. Genda maaso. Okay. All right. Kakati balumbuye nga mwe balumbuye mubadde mugambanga abantu nti omusajja ono baleeta diversions n'ebintu ebirala byonna. Tulina January 8th. January 8th era egenda kuleeta ebintu bingi nnyo nga nsuubira nti ebimu ku ebyo ye kino kye batandise okuteekawo. Kale kati bannayuganda njagala okubagumya nti tugende mu maaso nga tubanja abantu baffe. Enkuuka tubadde tugambanga abantu abannayuganda nti muleke kugenda mu bintu ebyo bivulu tubawambire omwo. Naye kati nsuubira tulaba enkuuka teyatusaze yavuddeyo bulungi abantu bagenze n'ebipande ne bakola kino ekintu ky'obadde ogambanga nti abannayuganda tugende oba mu bivulu oba ku kyaki oba wonna tutandike okusitula ebipande ekintu ekyo wakyogerako nnyo era nsuubira kati kitandise okuvaayo mangu waliwo abantu abayikalakasa okusingira ddala abantu b'ebweru mu Amerika mu Bulaaya ne Bungereza bonna babadde bagambanga nti stop funding the dictator. Kakati ne President Kyagulanyi naye n'akigamba nti bannaye mulekere okuwa ogusajja ogwo ssente ffe tugwekolereko. Batandise okutema buli kalandira agowa egenze sanctions babakubye. Ndi kusaba abantu b'e Bungereza mwenna abantu b'e Bulaaya abantu ba mu Amerika emmere amatooke gabaleeta. Waliwo omukyala yakuba wano essimu n'agamba nti box simanyi yagigula $9 oba 7 naye ng'ate mu yindi yagireese n'akanyalwanda bagenda kuba empiso mu mmere eyo gye muli kulya. Kati nammwe yomwe oyimirizaawo bukyayimirizaawo gavumenti ya dictator mwenna mwekalakase mwenna mungeri etya temugula mmere amatooka agagenda e Bungereza agagenda e Bulaaya agagenda Amerika. Mwe Abannayuganda baleeta emmere eyo ne mugirya. Muntu yenna yenanga oli mu diaspora nze ndi wano Kenya naye amatooke gali wano mangi. Ffe Abannayuganda tugula nnyo amatooke okusingira ddala amatooke ffe abakyafandinga dictator okulemezaako abantu. Zino zonna ssente zagula okuwa abantu ziva mu kintu kino. Mbasaba ffenna oba oli Tanzania oba oli Zimbabwe emmere eve Uganda tugize Abannayuganda bali kweri amputa. Sabeko naffe akalandira ako beerayo bulungi Mukama akuume.
Webale nnyo omukulu SP ne information gy'otuwadde. Tutegeeza Museveni n'akabinja ke nti bajja kgenda oba baagala oba tebaagala. Bajja kuveera bannayuganda era Uganda tebagenda gikungula. Biseera bingi batuzanyiddeko, biseera bingi batulaze nti nno be basinga, biseera bingi bafumbye bannayuganda babazannyidde ku mutwe n'etaimu yaabwe etuuse. Nabo bakwatemu ebyabwe batambule beesonyiwe Uganda, baviire bannayuganda, bannayuganda ebeere free era ne bannayuganda ffenna tufune essanyu ate n'ekitiibwa kyaffe. Tumanyi bulungi nti ye Yoweri Kaguta Museveni aliwo okukola nsobi kukyankalanya bannayuganda, naye twongera omujjukiza n'omusuubiza nti mu kaseera nga bwe kimu amaze okikola amanye nti waliyo munnayuganda ayayaana olaba nga Uganda ekyuka era waliyo munnayuganda atunulidde okulaba nga afuna obwenkanya ku ggwanga lyaffe lino. Bakole buli kimu kye bawulira kye baagala naye tebajja kumalako na bannayuganda abangi ennyo abayanda enkyukakyuka abaagala Uganda ebeere ey'enjawulo era batunuulidde okwenunula kwabwe. Bajja kifuba nga bakizza munda. Bannamagye muyimukireemu, muggule amaaso gammwe mumanye nti omulabe waffe yuuno, mupointingeko mumugobe mu ggwanga lya bannayuganda.